President Mugabe jango kyaleko mu chachi yaffe. No. Ngenda yo mugamba wano olobye. Wano bakubye. Nze ndiwa enali mumaze mu myaka mingi. Anyengeri kitubadde tukora. Okusomba abantu n'osomba mu district endala n'obaleta mu akikubuulira yuko tukalamwejja. Who owns the mines? You go to West Nile food, we got this Kagalo confused Kagalo says. They are say don't okola kyamaanyi gwe akyekuumidde ku the flashlight huge naddala ku programu yaffe eno the pick of the week mwenna abali mu Uganda abali mu Saudi Arabia abali mu UK all countries worldwide tubeebaza era mwongere okulaikinga mu following mu subscribing ku channel zaffe zonna ez'enjawulo naye ate nga tuzzeeko ku nsonga oba semasonga ezigenda maaso mu ggwanga katuddeko eri omwami Kaye Wisdom ono yet azenga atulambulira ensonga ez'enjawulo era ne lwaleero azeemu n'alambulula ku bubbi n'obulyake obuli mu bantu abakola mu gavumenti ya Uganda katulabe kyayogera ku nsonga eno. Abafuga Uganda gendo bakebere kivula Katonda takyali wano bayaye Katonda yaddawa Uganda tufina Katonda Katonda abambye ekisiru Katonda asobola okuviira n'akuleka emyaka gyonna nga yakuviira okumanya Katonda yakyawa bano abatufuga kati ayogera n'abasamize Katonda wakyawa muwala egwe kankubulize Katonda atuuka okwogera ne Nebukadineza nga abalongoofu we bali naye nga Nebukadineza musamize Katonda ayogera ne Falaawo mu Emisiri nga okujjako Falaawo ne Musa nga talina gwayogera naye mulala naye yandiyogedde ne Falaawo musamize Katonda eggwanga we liba lifudde atandika okunoonyayo abasamize nayogera nabo Katonda kati Uganda ayogera n'abasamize kubanga batufuga bayayi Westmond ye Malaysia yali entuufu nebeerawo ye Kenya ne wabeerawo ne y'ekicupuli kati baateeka president w'eggwanga mulamba President Museveni ne bamutwala e Malaysia ne bamugamba ne bamulaga ekizimbe nga ne mutuufu alabira ddala eno Westmond ne mugamba ye yegenda ogula Crane Bank enteeke mu ki kumbe bwajja ku pepa eno okusayininga asayininga ya kicupuli eri gye bamulaze naye nyini yalaba naga be bano bajja Uganda bano bagagga kati abatufuga wano babbi waliwo ebintu ebimu bye tunenya President Museveni doctor naye ng'ekizibu kiri nti not President Museveni not his brother but the problem abamwetolodde ababbi abayaye kati abayaye tulina bakuba mu ngeri ya labadaba style okitegedde mu Uganda amateeka gakolebwa amateeka laws gakolebwa okuyita mu bintu nga bina kye tuyita source of law bakubuuza nti amateeka gamwe aga Uganda mugajjawa oba gavaawa amateeka mu Uganda gava one amateeka mu Uganda oba kye batwandise source of law in Uganda the first one is the constitution we wali amateeka getujja agafuga amasiga asatu aga Uganda the constitution efuga three pillars of the government yasaba abalamuzi bat katulube n'abalala addemu aleete ennongoosereza mu mpaabaye ennongoosa those amendments mu petition gyaba yakola nti okuyamba abatulaba nti navunaana enaalemu nti yanziba ebintu bisatu yanziba obululu bwali bungi n'enziba ng'egaba ssente kati amama mbabazi singa azuulayo ekira nti banzibira ne mu barracks nga teyakiwandiika mu kusooka yasaba bati katulebe ne banne ne bamukkiriza aleete obujulizi obulala alongoose mu nnongoosa kitegeeza ekyo okumukkiriza n'addamu n'akola ennongoosereza amendment in his petition then bati katulebe ne banne baateekawo a president a judicial president nti omuntu asobola okuwabira munne mu Commonwealth nga katugambe yakuwabidde mu Australia nga mu Australia babbye obulu ne babeerawo akole awaaba mu Supreme Court naye asobola okukola amendment ng'asinziira ku musango gubasala e Uganda n'agamba abalamuzi ba Australia nti ne mu Uganda naffe tukkirize tukole ennongoosereza wadde twawaayo empaaba yaabwe kubanga mu Uganda bat katulebe nti otyo mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Museveni kooti yakkiriza
alete empaba girongose. Do you copy? I copy. Kati now judicial president zifuuka amateeka era ge bakozesa mu nsi yonna nti mu hanga lwe Zambia ensi ziri mu Commonwealth zigamba no mu India waliwo omusango okubba obululu ne judge yasala nakkiriza era ekyo singa lawyer wa kirifaalingako kiba kikakata kwono owinyo dolo kikkiriza. Okay. Kati nzija amama mbabazi baba batandise kuwoza nga Juukira kino kya Bob Wine babadde tebannatandika na kuwoza. Amama mbabazi baali bawozezza wikisinga 2 ne bamukkiriza okukola ennongoosereza mu mpaaba ye. Kitegeeza asobola okubanga yaba ababubi ng'alaba kugenda mumusinga n'agamba ne bamukkiriza. Wabula we bamukkiriza lwaki nkugamba bano bakyali ba mikwano gya President 7 bamama mbabazi nti bajja batuzanyira ku mutwe. Kyovola yagambye tavanga mwenale mkitegeeza kali kakodyo nagamba bana abantu bali tafunangako contender nga Bob Wine buli yayingajje okwesimba ku 7 yali kyaliwe. Honorable Jakana avuddeyo n'ayogera ku bigambibwa nti ye ne kitaawe baagala kuttibwa awo bennyini abakulu abali mu government. Kino kyeraliikiriza naye ate ye akyogerako ki? Njagala okubategeeza nti ndirooyo ate na diguli nina 3 ebbanga lyonna ze mbadde nzibannyonnyola naye amawulire bwe gantuuseeko nasoose kwennyamira ne nga nti ye eggwanga bwetu bwe tugenda okutambula bwe tunaabeeranga ebbanga lyonna naye bwe natunudde ne nga nti nga munnamateeka ntunuulira mu constitution yonna n'amateeka agagibulunguludde nanoonyezaamu ennyingo ya 17 article ya 17 ng'egamba etya ate ekyokubinezaamu ne nnoonya mu constitution mu ebyo bye mbadde nzijanjogera obuyinza buvaawa ku president wayinza okulagira nti Jakana bamutte ne kitaawe ne wabula nenza nentuna mu penal code eyekwata ku buli kye tuyita criminal case zonna kapu 12 penal code nabuliddwako wonna wagamba nti bw'oyogera ku president n'obanga omuwadde ku magezi n'ebyo bibadde bitambula mu ggwanga nti ekibonezo kuttibwa. Nange nkyusa statement ye mu kutegeeza abo balina enkwe n'abo abalowooza nti okujjawo ekitiibwa Nadduli ne mutabani we eggwanga liba literedde. Ekyo muba mulimba president kino kigambo kigenda gy'oli. Naye nkutegeeza ebigambo bino n'ab'enjuuyo baganda bo n'omusaayi gwo nti okutta kwa Jakana Nadduli ne kitaawe Abudu Nadduli tekiwa makulu era tekiwa magezi. Bujja kkeera enkya nga nkubuuza nange nti wali okitegeddeko nti bukeera enkya n'ojjanga otujja w'Abaganda naffe abali mu nju eno nga n'omusaayi gwaffe gwina okutambula naye ng'omulabe Katonda yategeka mutabani we yali kutta. Wali okirowoozezzaako ekyo? N'okiteeka ne mu birowoozo byo nti abaffe bo bali bwe tugumbula ensi igenda kukomawa. Kibuuzo kikulu naye ng'ate nsaba nti buli lukwe lwonna olukulembezeddwa nga luyingira mu nju yaffe ate era nga lutunuulira nti Jakana Nadduli ne kitaawe baakuvaawo Katonda alukyusa alukuddize. Nga Falaawo yamukyusiza olukwe lwe yatta bangi ate n'akuza anaamuggyirawo nga bw'okuzizza muhoozi nange kyensaba nga tolina ntuusaako bulabe ate ab'omulabe wo w'omunju. Nanti Bayibuli kyetugamba mbuuza kyekimu bazze batutta nga n'abalina omugaso babatta Abaganda olw'abakulembeze abazze be twegatta nabo. Naye mbuuza nawe president n'enjuuyo nange bwe nnaavaawo ne kitange otegesera ng'omanyi nti Abaganda abategeevu baweddeyo mu nsi bakyaliwo weebali. Abaffe yensi egenda kukutunuulira etya? Omukago twagutta naawe nga tuyingira mu nsiko 81 86 ne tuwangula ne tuvaayo ne tukomawo ebweru okubanja ku ebyo bye twakkiriziganya nabo lwe lutalo lw'oyagala okukyusa ate luddire ffe. Naye nkutegeeza nti omunyago gw'osigazza kyekitala wakati mu mbirizi zammwe n'abamawanga. Nkakasa nti okuvaawo okwange ne kitange naga nti twafudde ensi si kyetegeeza nti yenkomerero. Era statement ye badde esinga ebbanga lyonna obagamba nti nga bwe twalwa ne tugoba Amini Idi Amin Dada toyogera ku obote bussibwe. Naawe tonnayogera ku bubo naye mbuuza bali ababiri bwe wasikira bo weebali tebaliiwo
lwaki tudda ku silver plate toyitanga ku muzeeyi naddu n'omuga nti owaayi wano mpulira wansi wa ekkubo ly'okutte naye ekigenderwa kyange ABCD n'oyita mutabani w'olutaba n'omuga nti mutabani wange mutabani wa Haaji ekkubo ly'okutte siretwa obadde oyagala tukole tutya yaga nti mazima ddala naawoze ng'ategeeza ite ojooka mu kibookisi kye gw'abadde akankanya ensi ne musiba abasibo ne mutta ku lw'amawanga n'amadiini olwaliro osemberedde wano mu kkubo ate era bookisi mwetudde omubiri gwo gufuuse ennyama y'envunyu abaffe n'omubiri gwo mu kusembayo ddwaniro lyanswera nange ndibuuza ebigambo bye ebimu bw'oliba osoose naddu ne mutabani we abaffe gwe tolinaako kkomo eri abo bali kutegeeza ebigambo bye mu Bishop Kawuma bye yategeeza yitoojooko nti naawoze omukulu y'omu ono Sergeant Gita azzeemu n'atuwa ebyafaayo bya Mwami Museveni n'amagye ge mu nsiko. Katulabe bino. Today it is a public holiday in UPDF. Era bamulabanga abajasi nga bali obeera sema balonda kasasiro muleme okulowooza nti bakkuse kawunga. It is a sign of President Museveni to leave the barracks, to leave the Ministry of Defense and decided to go in the bush war. Okay. That is the day of today. Akanya kyenjogera aleete ebibye. Naye ayogera ebibye buli muntu ku nsiku nalina olugendo lwe. Mukulu Gita ate tuwagambe omutali kuvoola ate omutali kuvuma. Tewali gwe tuvuma bino tulina byogera bisigale mu likodi. Kyovula abakomyawo Amini ne baleeta Obote ne baleeta Binaayisa ne baleeta Lule ne baleeta everybody musazi twagala okuwulira ku ddoboozi ly'abasajja ba Benikito Kiwanuka twagala okuwulira ku basajja kati nze mufunye Child Soldier I'm happy kubanga bannoonyeza banfunye ate byenjogera nze siri mulalu naye njogera bye nayitamu bye nalaba bye nawulira ne bye mmanyi kubanga omutwe gwo weegu ekiruma abakulu b'amagye nze yali mu first branch oba second branch lwaki wa third branch afuuka brigadier nze nesigala nga ndi major bwe bulumi obuli eri abantu eri balu bibyenjogera wano waliwo abayinza obyogere naye tebasobola batya bagaha Gita ye yeesaddaaka nze ndi ntensaava bansaddaaka dda kambabulire bwino kati Alhaj Naduri era naye azzeemu n'ayogera ku nsonga gye twali twogerako ey'ekiwamba abantu Katula era naye ajogeddeko bw'ati abatuwamba bali wano oyogedde statement nga gwe philosophical mulungi nti nze banvuga emmotoka yange teriko number plate bagikwatirawo bantwalirawo nti menya amateeka ati ayinza okuba emmotoka ziri ezaabwe zebamanyi zebamakinga bamakinga budroni buno obanga za Toyota ate kakati gwe ondeesedde Volkswagen ti ate eno dawali tukwebuuzeeko wano bwe tuba tuyingira ekibuga twamanya nti twambadde engoye ezifaanagana we can hit each other kakati nga buli omu ajjeko omukono ogwa kkono ne bagwambula eyo sayini yamu eyo sayini nga buli atambula ayingira ukwomulabira ono nga nti osi waffe piga Haji nkyali kweyenso kwa kintu kikulu nnyo mba neebase bwe nti ewaka ewange neba nakugamba munange wama nabadde neebase bawange nasa bamututte kabadde ka drone tekaliko number plate kakati Haji olaba n'omwana omuto amanyi ti kati drone ziwamba abantu si muntu omwana omuto atanaana kwogera lwaki akugaana n'ayagala oli n'amanya nti oli yennyina gwe si gwe alina amagezi amazaali webale nnyo yabikisa bakabona n'abyatulira abaana abato ate era wetuddeko ow'omukulu Tamala Emirundi Senior naye tulaba nti ayogedde ku bubbi obw'enkukunala obuli mu First Family. Lwaki ye Emirundi aboogerera ye nga talinayo yadde ka petrol station
Nantoli anguzi. Lwaki mmwe muyina mmwe mugaba? Zemugaba muzijja hiyo pesa yote. Nini? Watiagiri. Hiyo pesa yote. Mulipata wapi? Balitaka wa organ. Ssenkungu. Natwa balitoa organ. Ojja kubala banga badduka bibi natwa biva mudda. Bali balowooza nti tuliziyetagisa. Mirundi ti. Ne babagunda. Ne babakuba. Ate bajja bakubira ddala. Kubanga bo balowooza. Abo abaserikale balowooza. Abo senior army officers. Abali involved mu bino n'eki everybody. Balowooza mbu they can control Nuupu. No. They can never control. Let me tell you. The Nuupu boys have been incited alongside the tribal lines. The army senior officers who are fighting in Nuupu are not Baganda officers. Some of them, the key players. Ekitegeeza ne bwe munaagula aba Nuupu ng'abaana bano mumuyingizizza mu tribalism mujja kulaba abasajja abanene abadduka nga babafulumya mu Buganda wano. Nalweso ate mu kino teyaliimu. Nalweso abaali bannwanyisa bannakalema ojo nannyini buyinza okubeera omuko obulamu bwe bwonna ye yali ategedde nsobola muwagira mu his presidential bid and I never support him. N'aleeta n'amuteeka n'aleeta mukwano gwe n'amuteeka waawo twembalasimi mbw atambi nenja mukuba ennyondo nenja kuboyo omulenzi oyo boyo olina ekitwe ekimulinga engoma. Peaceful transition of power. They're telling me, baby, will we ever bear a beard? Automatically, baby, yes. You will get beard. Museveni must retire. He's not immortal, but the process and the consequences matters. I've told you that Museveni's relatives have messed up the succession battle. Unless they sit down and rectify that we are the losers in any case, that fighting within, trying to own it will not help, will backfire, because you are buying a good Gomez to somebody's wife. The wife cannot say, tell the public, abaana bo baagala birala gwe mukwate bano mujooge ensi mukwate sente zammwe gwe muteeka kinikini bwe mukuba abantu ne bagenda mu supermarket empya buli wogula petrol station babatwalayo. You see how come that these are the people who own petrol stations? And when people like except me who has been accepted to talk about those things, others will say it is a sectarianism. No, this is how dangerous it has reached. Nti bagenda baganda ba petrol station ye mukono nga yagundi bachaba n'abapika amafuta ba mafia ne bagenda mu supermarket baganda yiyo mpya bachaba jirimu tuve wano ebyo ne bomunagula bano ba mbadde saba tuve wano naye solve this tugenda ku no amasomero gagulawo gati mwenda wanafu tebasoma ante nkubuulira ebyo byonna bya bulimba abaana baffe basoma bange tebasoma basomerawo bweru. Omwami y'omwono Tamale Mirundi Senior aljogedde ku nsonga y'omusango oguli mu kkooti n'agamba nti Bobi Wine tasobola kuwangula musango guno era Museveni agenda kubanga aguwangula lwansonga ye Museveni ayina balooya oba bannamateeka abalina obumanyirivu ekitali kuba Bobi Wine. Kino kisoboka oba tekisoboka kubanga tumanyi nti omulamuzi yekka yalina ensalawo entuufu ku musango naye katulabe kyayogera. Balooya mwabalabye nga baganda abaganda balina ekizibu kati bali ku kiwuggwe ekyokweyambulaani Museveni era nawandiisa akatabo kalina akawandika ne bagamba Bobi Wine alinga omukwasi w'enseenene zigenda kumuddukako. Bobi Wine has lost. Bobi Wine kyagenda kujja mu musango omukanki babuulire abalamuzi tebagenda kusazaamu kulonda. Why? Bobi Wine does not have a strong defense team. Taina petitioner taina. Bobi Wine taina balooya bagezi. Government bonna balooya yabatutte. Ate segonanga mugezi. Busegona bamukuba wano ku mawo. Bamukuba busegona taina. President Museveni kakati ekiseera kino nze kimubalira kuba musango ngumanyi. Omusango gwa Bobi Wine. Omubanno. Ate wa. Musango gwa Bobi Wine mufu. I'm telling you. Anagwanga mzee. President Museveni yafuna mukoddomi we Kalugire teyamusala. Kalugire is a quiet but smart lawyer. And he is a handler. Mbagamba bulijjo ti an advisor and a handler different.
A handler means bwe nkugamba nti oyambala saati eyo tojambala anadvisor mu Uganda is a welfare toyinza kunteeka mu bantu 10. It was intended, it was a humiliating appointment nti President Museveni Kalugira amuyamba nnyo mu byamateeka. Museveni yategeera nti akalulu kano ke tulimu ka sika event ka process not to organize elections, count votes, declare a winner. Tuyina 10 commandments. Court is there to ezambabazi kyovula bakugambye nti Bobi Wine afunyira yali musango gwani ekitegeeza nti 10 points programs mbabazi ze yafuna mu kooti bazigoberera nkole yoki mu government ya Museveni omuko yankuba nanzijawo ekifo nakiwa mukwano gwe nalowooza nti ajja kunkanyuka kasasiro neŋŋaanayo gokanyugika ire neŋŋaanayo kakati nzire mu gavumenti mwayina amaanyi ndikola mu gavumenti mwatayina maanyi. Kakati President Museveni abadde liberator n'abeera reformer n'abeera statesman oba overseer buyinza omulema. Why? To become an overseer kitegeeza nti eno yonna okoze bulungi. Naye kakati it's not easy to explain nti mu gavumenti ya Museveni mubeeramu abakwata abantu ne babasuula mu kkubo. Nti mu gavumenti ya Museveni minisita asobola okugenda mu gavumenti ya Museveni n'ayogera nti simanyi bakwata bantu. Nogandi mu gavumenti ya Museveni basobola okugenda ne bayiwa abaserikale ku maka ga Bobi Wine n'agenda mu kooti bonna ne beekweka nga tewaliwaka nze nabataddeyo batambudde butambuzi. Kakati ekyo kikutegeeza ti President Museveni tuyinza omusubwamu ekyobwa overseer era ekyo ekigenda okuboolanya kadaga ajja kuboolanya n'empale yewanike. Abantu baagala ki? Baagala credible people. Kyovula bano abaana bwe muyita balebo MPs bonna bakomyewo. Katusembyeyo Sergeant Gita ono nga ye ayongedde n'atuwa ebyafaayo bya Mwami Museveni era n'ayogera ku biki ebyali mu nsiko na lwaki Museveni yakola bye yakola. 7th Battalion kati ekyo kibinja ekyo ekyokutano kyekyasalako ntebe eya Firudi ne Victoria eyo side yawo bayita kasitwaya kwandira mwawe ekasanje fe nituyingira nsaguka nakawuka kasengaawo bo ne bakwata okudda kitende kisubi side eri. Kati fe tujja 7th Battalion eyo gye mwawiranga Black Bomber Abdul Nasa eyatigomya Kyaddondo mukono kitagobwa awo nga tewali asala kakerenge ndejje bulemeze yo weyo yali mobile brigade ya NRA. Ekyayamba President Museveni nga tuli mu nsiko amajige twayina mwalimu abaamini. Kati abantu abatuyamba nnyo tuyigirize mundu ezo land mine tuyigirize mundu zo neza buli kikanze sina mundu gyesikuba vako zino mamba ze balese nazo bobango zituse muteri kirema kubanga justice bulletproof motoka justice bulletproof nete teri mundu kubanga ne mundu eziriko bagulu zona tuzikuba ezo machine gun biche ogwo muzanyo kubanga emitwe bajono nanga tuli bato ne batuyigiriza bingi nange mwensubira nti nja kufuna ate ekirungi mubye nalaba ne testimony zenina kubate lyangana kuzogera buli omwajje yezize holiday nze ninezange kubanga sina utalo wesirwanye ngenze Congo ngenze Sudan ngenze Rwanda nwanye ntalo za wano munda nwanyi sizo bubbi mu maje na maje katigaliko ke because of Jita kakabe twali tujja okuwamba batwa password emu monsonyiwe kwa batulaba buli kimuntu agako kijjayo kati kwegamba ebira mujja bifuna mu kitabo tujja kuwandika ekitabo twakubase nafuna ani akinkwasa ko ne tujja kiwandi waliwo omukyalo omu yankubidde kakasona ngamba nti notice publishing ne mugamba why tumala kulaba Jita kya salamu era mwenna abaagala okupublishinga kino ekitabo yeyo password eyo yatuyamba nnyo okutegeera bannaffe kwegamba twatwambadde bwetusi wano kutte mundu yo omuntu aba akutege kwegamba kakati goina mask nze sirina eyo password okikiriza
Bana bange bagenda mu bufumbo myaka 13 nayingira mu nsiko myaka 12 nenkuba emundu nenkuba eruwero nenkuba engulu nengende Rwanda nengende Congo nengende Sudani netulwanire eggwanga lino nenwanyisa empewo mu maje emitwalo 2.3 mpewo bali babba bilioni 4 nenyamba President Museveni tebakuyamba kubanga yali bali mu lukolo okumujjako kati ngabakimanyi bana abalalo so strengths bamuzanyira wakando imanyi muzeyi bamuzanya nnyo kati full figure nti advisor watch obadde mulabi mulungi owa the flashlight UG era tukwebaza okubanga otwala obudde bwo nodda ku simu yo nodda ku laptop yo oba nodda wonna wooli n'ogamba nti kandabe the flashlight UG kandabe the pick of the week no subscribing no following no sharing videos zino tukweyanza kubanga kino kyetukola kiriwo ku sensitizing oba kubeera nga tulaga abantu kye kigenda mu maaso mu ggwanga ate nawe oba okiteeseko ettafaali tukwebaza nenyongera n'okwebaza producer wange Kabanda Hood ono nga ye waba taliiwo twali kisobola kubeera nga kigenda mu maaso mwebale bulungi mwelaba. President Mugaba jango kyaleko mu chachi yaffe no ngenda mugamba wano olobye wano bakubye nze ndiwa enali mumaze mu myaka mingi anyengeri kitubadde tukola okusomba abantu nosomba mu district endala nobaleta akinkubulira yuko tukala mwejja who owns the mines you go to West Nile food we got this Kagalo confused Kagalo says they are can't say don't